Wetwogerera nga liri Pazzo ne Gravity omutujju munnange bayitiddwa beewozeeko ku kuwemula kwe bakola nga bayisa mu nnyimba. Ate ye Pastor Bugembe avuddeyo n'ayogera ku mwana eyasuulibwa ku kkanisa ye. Ate Pastor Rosias Bujingo ye avuddeyo n'ayingira mu nsonga za Alien Skin kw'ossa ne Haji Ali. Ate munnange essaawa yonna twandiraba Bobby Kyagulanyi munnange ng'ayingidde studio oba ng'afulumiza oluyimba ne Bobi Wine. Agona malala mangi getukuletedde tulakalira tubere ngate tugakuwa gasookera wano tubera ngate tugakutuusaako. Webukeredde nga liri Pazzo ne Gravity omutujju ebyabwe si birungi oluvannyuma lw'okuba nti no bayitiddwa mangu ddala babeere ngate munnange beewozaako ku kuwemulira mu nnyimba okususse. Okusinziira ku UNCC munnange bavuddeyo ne balyoka bagamba nti bano basussizza okuwemula nga bayita mu nnyimba era ennyimba ez'enjawulo ezifulumiziddwa Gravity omutujju kw'ossa ne liri Pazzo munnange zinokoddwayo bajje babeere ngate bannyonnyola ki kye baayagala okutegeeza era lwaki bawemula. Ekiwandiiko nga bw'oli mu kukiraba munnange kyekyo naye aba UNCC twagala okubasaba nti ne Shakira naye mu munone. Aba UNCC tubadde tusaba nti ne Shakira naye abeere nti no naye munnange bamuyita. Yavuddeyo n'alyoka akunamira Bobi Wine mu konsati ya Big Eye. Naye ayitibwe asussizza okuba nti no munnange ate siteegi agifuula ekitagasa. Tuleme kuyita liri Pazzo kw'ossa ne Gravity omutujju bokka naye munnange ne Shakira yeetaaga okuba nti naayitibwa. Kale yenno katubere nga tuvaayo munnange. Omwana yasuulibwa ku kkanisa ya Pastor Bugembe munnange tuyina amawulire ate getukuleetedde ekwoyo omwana. Pastor Bugembe munnange avuddeyo n'alyoka agamba nti we yali atandika okuba omusumba nga yakatandikawo n'ekkanisa mbu baamusuulira omwana. Akati era bannamawulire nga omanyi nti n'omugambo gwe tugusala mangu mbu ne batandika okugamba nti yazaala mu mukyalo omwana kakati omwana yamumusuulidde. Naye munnange wetwogerera ng'omwana kati mukulu era omwana yo yalabikira ddala bulungi. Kkiriza tubeere nga tukuwa Pastor Bugembe abeere nga ate ayogera ku mwana ono. Kale maama we ayinza okuba nga ne mu kkanisa asaba taamunone taakole biki naye ng'omwana yamusuula ku kkanisa. Kale katubeere nga tukuwa akatambi kano. This is Eddie come. Ekirala kye njagala olabe tunuulira omwana ono. When our church had just started, one of the cultural church talks, Pastor Don, is I finished preaching and the usher came with a baby wrapped and they said the baby was left in church. Ebimu ku byatutuukako nga church etandika butandisi tuli basumba bato service yali eggwa bweti ne batulaga nti wali wazze n'asuula omwana mu church. So I was like, this pastorship now. Gamba kati obusumba bulimu ne bino bunaasoboka. Though now you can no longer drop babies here, you shall pick your baby at police. Ennaku zino bw'okaleeta ojja kukasanga ku poliisi tukulabuliddewo. Back in that day I didn't know what to do. Lulinga tetumanyi kyakukola. Omutima gwakaluba nkatwala kakaaba paka ku police ewa probation office. Mama we n'okakima ate amala n'alabika maama. We take the children to the police unit in charge. This is the baby that was dropped here. Omwana gwe baasuula ku church ng'etandika musajja wuuyo mumulaba. What do you want to be? An interior and exterior designer. Ekyo. Mulowooza no ssaawa yonna tetugenda kubeera nga tufuna oluyimba okuva ewa Bobby Kyagulanyi. Ssaawa yonna musuubire Bobby Kyagulanyi okubeera ng'agenda mu studio oba okuba nti no afulumya oluyimba korabo n'omwami we Robert Kyagulanyi Ssentamu okitegeera no. Mukyala president First Lady wa Nuupo amanyi okuyimba munnange yavuddeyo n'ateekayo ka video kano ke tugenda okubeera ng'ate tukuwa Masaawo ng'ali mu kuyimba ddala ng'eddoboozi alirina. Simanyi lwaki munnange Bobi Wine omukyala tetumutwalangako mu studio. Kirowoozeeko omukyala n'abeere ng'agenda mu studio oba mufulumye oluyimba nga muli aba babiri kijja kubeera nga ate ekitukolera katubeere nga tukuwa Bobby Kyagulanyi. Waliwo ekise kinondoola kireewunya okuva obuto wange Mukama omukono gwongulabye ekise kinondoola ekitaŋŋanya era kugwa
ekise ekyo kye nneekola okuntuusika waliyo ekise ekinondoola kineewuunya nze okuva mu buto bwange Mukama omukono gwo ngulabye ekise ekinondoola ekitanganyera kugwa ekise ekyo kye nneekola okuntuusika. Woba tonyumiddwa munnange Babi Kyagulanyi ng'ayimba manyi oyina ebizibu bingi nnyo. Oyina ebizibu bingi nnyo bye tutasobola kuba nti nate tusolovinga ffe ng'aba News Spark Channel naye nga oluyimba ate lwero katweyongereyo ate tugendeko ewa Pastor Lozias Bujingo olunaku olweggulo we yabadde ku Kanani munnange yavuddeyo n'ayogera ku Alien Skin ate era n'ayogera ku Haji Ali ekitegeeza Pastor ali ttiimu bano bombi yavuddeyo n'alyoka agamba nti essaala ze zikola munnange abantu bano baafulumye ekkomera Alien Skin yateebwa ate ne Haji Ali munnange n'abeera ng'ate ateebwa emabegakaawo wabaddewo emisango mingi egitambula mu ggwanga ogwali Alien Skin oyo naye baamuta tukubire Mukama engali z'amaanyi abafanguuni kwe bali ku njiri ngambire neba nti abafanguuni kwe bali ku njiri era maama w'abafanguuni akolera ku Soloti si ye fulufigo oyo eso twebaza Mukama olw'okuteebwa kwa Ssaabafanguuni Alien Skin. Mu Uganda omuntu taba na musango okutuuka nga gumusingisiddwa. So ne wabaawo omusango omulala ogubadde gutambula ogwa Haji. Soloti nga bweri nti eweereza abantu bonna abatali kusosola ddiini oba mawanga neeremera ku nsonga ate ku mulamwa we twogerera Haji ali bweru. Haji ali bweru. Twebaza Katonda okukkakanya omutima gw'abazadde be bannyina abooluganda abako kati ate ab'emikwano Haji yafunye ensi yonna n'ab'emikwano tetulina kye twogera ku nsonga ze naaka era naye baamugambye nti bw'abaawo akubuuza ku nsonga ezo bagambye nti buuza looya n'olwekyo tujjaguza bujjaguza okuba nti afulumyeko mu kabula muliro ensonga ziri ggwanga Katonda bw'alisalawo. Munnange mbwe abantu abasinga babadde balowooza nti Big I tagenda kujja kuyimba ku konsati nane mu Uganda. Munnange Big I mbwe babadde tebamusuubira kuba nti n'alinnya ku siteegi olw'abantu munnange abataaweze ku konsati ye. Katubeere nga tukuwa akatambi kano mu Big I yabadde tasobola kujja. Temugamba yasoose obutajjuza. Gravity naye teyajjuza. Si yasoose obutajjuza. Lwaki mwabadde mulowooza nti notajja kulinnya ku stage? Bangi babadde balowooza Big I tajja kujja ku show ye. Big I wazze kuba ffe tubeera ku ground tubeereyo wansi abantu boogera ebigambo biyitirivu n'ekintu Big I kye wakoze n'ojja ku show yo kyabadde kya buvumu nnyo teri yabadde akisuubira teri yabadde asuubira Big I kujja ku show ye. Big I, you made history. Nojja ne ku show yo nojja. Oh my God, Big I, maximum respect. Bannayuganda muli babi ate naddala ba tiktokers munnange Kakono ne mumuzirira ekivulu. Kakono ali ku mutimbagana akaaba sente ze munnange ze yateeka mu kivulu kye naye ate ne mutalabikako ate mbu yabadde agenda kubeera ng'ayamba abaliko obulemu naye bannayuganda mwazize Kakono. Kakono ali mu kulaajana yakoze loosi tewali bazze mbukala abantu abalala tebandize naye ne ba tiktoka ne mutajja ku kivulu kya Kakono katubeere nga tumuku Eno sha yange badde lisubiramu ebyamagendo bingi n'okuyambako bannange abaliko obulemu n'okuyambako embeera ya maama wange
naye era abakuba abatagala ensi yaffe kugenda mu maaso mwakubye show yange abantu tebazze abazze mweba naye era mazimwe Mukama Katonda nga acapadde obulamu kituukiriza ebirooto byange netuukiriza temuli basitalo nga bimulowooza eno Uganda temulowooza nti muginako paati show yange mwagikubye paka temwazze mwagivumiridde tingenda kukola ti ku show nga waliyo abayimbi ne batikitoka abangi era ne mugaana okujja batikitoka abalala abantu abalala nga bategeka ne mugendayo eyange bakimwaganya okujja naye kasita wali abazze bakyali bange mwebale kujja abazze ne mwembizi mmwe abeefula bakyali bange timwazze mwefula batogerako kumwe mutwagalako content temujja ku bivulu byaffe temujja ku bintu byaffe omuntu atajja ku kivulu kyo kiba kitegeeza n'owofiirwa tajja omuntu atajja ku shoyo kiba kitegeeza n'owofiirwa tajja. Fred Lumbu yavuddeyo n'alumba Katikkiro wa Buganda twogera ku Charles Peter Mayiga. Jjukira nti Charles Peter Mayiga Katikkiro yavaayo n'alyoka agamba nti abantu munnange mutunde ettaka mulye ku ssente zammwe kaakati munnange Bobi Wine n'ajja ate ye n'agamba nti abantu temwejjaako ttaka kati oba tugende naani oba tutwalaani naye nga ye Katikkiro agamba nti abantu mutunde ku ttaka musobole okuba nti naate mulya ku ssente yammwe ate nga ye Bobi Wine atugamba nti temwejjaako kakati Fred Lumbu ye aliko byayogedde. Wano wembuliza Saloga Mulengejja mu programu gyobaddeko ey'emmwanyi terimba mu kampuni yo ey'obwannannyini ne baffere banno abali mu Buganda. Emmwanyi bazirima ku ki si ku ttaka kati bondo baga batunda ettaka emmwanyi bagenda zirima ku ki kubanga abantu bali bataddemu amaanyi okulima emmwanyi ne bondo baga bali batunda ettaka emmwanyi bagenda zirima ku ki kati project y'emmwanyi bagenda zirima ku ki. Mukulu kasooka enkunyonnyole oyina obutabo obusukka mu bubiri ku busatu kuba oyina akakano akabulijjako muna Uganda n'obeera n'aka diplomatic oba diplomatic passport ogenda mu America ogenda e Canada ogenda e Bungereza ogenda mu Europe si bwe kiri nti ye naye abazungu abasinga bonna babaziika mulimbo era emirambo gyabwe gisigala gisasula omusolo ekitali mbuwanga bafuwa baddugavu kubanga ffe tulina ebijja kibayita ekijja era batuba tutambulanga Abaganda otambula okuva ku kitaawo osooka kweyanjula n'oyogera kitaawo n'oyogera jjajjaawo ne gye baawunzikira oba gye baawunzikibwa gye baziikibwa ekyo ekiraga obuvu n'obuddo naye kati gwe musajja mukulu bw'ojja okulatandika okulanya ng'oyogera kitaawo totubulya jjajjaawe bamuziika totubulya jjajjaawo gye bamuziika nawe kennyini oli matankane ng'empale ya Museveni kubanga tomanyi buvuuna buddo bw'ettaka omuganda kitegeeza ttaka tetugenda kukunnyonnyola bingi wabula okutegeeza mulekeraawo effutwa eriri mu Buganda lye mwateekawo okusaanya Obuganda kubanga mu kyekigendera kyammwe buli muntu yenna ayina ekifaananyi ekikulaakulanya Buganda mumusibira ekikookolo ne mumuteeka ebbali. Newspark channel kwokyali munange bajja avuddeyo n'alyoka abeera ng'ayogera ku nsonga za Big Eye agambye nti bannayuganda mujja kuleetera oba musobola okuleetera omuntu n'okuba nti no yeetuga musobola okuleetera omuntu n'okuba nti no yejja mu bulamu bw'ensi eno. Lwaki ayogedde bino? Mbu oluvannyuma lwa Big Eye okukola konsati etatambudde bulungi egambibwa okuba nti no teyatambudde bulungi munange ate abantu bavuddeyo ab'enjawulo ne babeera nga bamusabula. Munange bajjo waviriddeyo n'alyoka agamba nti mujja kuleetera abantu okuba nti naate betta. Nange munvume nga walukagga bannayuganda neesonyiwa bividiyo bino ndi mu bibuuzo era mbadde bize naye twatandika ddi omutima gw'obutayagaliza n'okusanyukira buli muntu aba afunye loozi. Mwagala Big Eye yette. Big Eye bw'anaafa munyanyumirwa okumuziika ne mulabirira abaana be. Bannaye omuvubuka mumuleke. Si yagadde loosi okujja teyakera ku makya n'ayita loosi nti mujje eno nkoya okuba nkoya abantu.
naye mwogeredde Big Eye alinga atali Munnayuganda munnammwe ne Kalo Nantongo show yamusala nga yite mumwogerera. Lwaki Big Eye? Kwashes baddewo weekend Kalo Nantongo yafuna abantu bina kwa Afrikana. Big Eye yafunye olunana lwe ku lusanvu. Ne lwaki Big Eye gwe mufuule emboozi? Muvubuka talina mpisa mbi, tayomba, talwana, ne mumazeeko emirembe. Musajja oyo bw'aneetuga n'afa. Munaasanyuka. Era lwaki tusanyukiranga nnyo nga bannaffe bafunye ebizibu? Lwaki tuvangayo ne tujaguza loosi? Twatandika ddi emitima embi? Mukimanyi Katonda abalaba buli asanyukidde okugwa kwa Big Eye. Gwafuuka ddi omuzeeyi gwaffe gw'okusekereranga abantu abafunye ebizibu? Kati gw'osekolozeewo tekisobola kutuukayo. Nendaba mwenna muli basanyufu. Mugifudde topic. Musanyuse. Big Eye musajja watu yali amanyi. Mugenda mubeereramu. Amanyi muli bantu balamu. Nze kamanyi nti Bannayuganda muli bankwe. Mucamuka bucamusi. Temuyina mukwano gwammwe mutuufu. Muwoganira ku social media. Big Eye yafunanga views 10,000 ngamba abantu bagenda lugogo egenda kujjula. Social media eyawukanya ne real life. Nakino nkiddamu. Social media eyawukanya ne real life. Gw'omuyimbi yenna ali eyo ng'ofuna million views 5 nga tasobola agenda lugogo n'ofuna bantu 8 ku mutwalo. Kitegeeza social media is a fake life, social media, and the ground is another life. That's why nze bajjo ntambulira nnyo ku ground okusinga social media. Naye mbasaba bambi Big Eye omwana oyo mumuleka agenda kwetuga. Ate munakuwalire wamu naye. Abantu abandi badde bamusondera. Ne mugaga tusonde ku loosi ze yafunye. Ate musekerera mumukatira. Mulowooza yayagadde. Nze nakwo okola video bino nkikoze lwa Big Eye muganda wange kubanga embeera gyali mungi manyi sinnungi. Social media mwagala omwana yetu gumana w'omukazi bw'anaafa mwaba n'aliisa abaana be. Tubeemu n'omutima omusaasizi. Ffenna tuli Bannayuganda. Ffenna tugenda kufa ebintu byensi tubireke. Ate Katonda anyiigira nnyo omuntu afuna loosi n'osanyuka mu mutima. Tosobola kusanyuka nga omwana oyo show ya musazi. Tavuma, tayomba, oba ne kenzo ali mu eddogo. Big Eye wesonyiwa entalo bana abantu. Bakoowa ebintu bya kabampa nembuka ovume kenzo ofune erinnya, kovume bajjo ofune erinnya, abantu baagala content. Namwe abayimbi abali eyo munoonya amasanyalaze, muwaana Kyagulanyi ebitaliiyo, mufune ekyokuyiga nti buli muyimbi yeewanyisa Kyagulanyi nga taliriyo ku Bannayuganda ebintu bimusazi. Bannayuganda bamaanyi nnyo okusinga Kyagulanyi. Bannayuganda bebasalirawo Kyagulanyi si yasalirawo Bannayuganda. Temujja kukola birungi nga temulina content mu mugambo lw'okuba babawadde amasanyalaze. Abantu ba wansi ge masanyalaze. Mukolera abantu bye baagala, mubere ku saidi y'abantu nga abantu bagezi. Basobola okukola ne baga kibajjo kyewanyisa Kyagulanyi kyagala tugule ebintu byakyo. Ne batampagira naye bw'obeera kuliyo, bw'obeera ku reality, bw'okolera abantu bano kye baagala bamala ne bakuwagira. Kakati mbasaba busabe Bannayuganda mu mutima mulungi. Temunvuma agatama nga walukagga. Big Eye mumuleke. Yeye ya mwana muto. Big Eye tavuma abantu. Big Eye talina buzibu. Mumusonyiwe bambi. Mpulira kama ebivume byonna bivuma Big Eye mbironize mu bivume munze. Nze munvume muŋŋame nkwata enkoko, nakwata embizi, mbizi, munvume buli kivume kimwandivumye Big Eye museke. Waliwo abantu abatasobola kugumira depression na pressure. Nze manyi Big Eye obulamu bwalimu. Naye bw'anaafa buli ali ku social media avumye omwana oyo ekibi kijja kuddawo. Abitex avuddeyo n'alumba Bobi Wine agambye nti tokyalina masanyalaze. Agambye nti Bobi Wine takyalina masanyalaze bw'ebivulu bingi munnange byazze ng'ayogerako ng'agamba abawagizi bagendeyo munnange ne bamujemera ne batajja. Era Abitex munnange ebivulu bino agenda kubeera nga abinokolayo. Naye agambye nti abayimbi abategeka ebivulu nga mulowooza nti no munagende wa Bobi Wine n'alyoka abaterayo drop simanya n'aboogerako simanya najja mbu kyekigenda oleeta abantu nti nedda Bobi Wine mbu takyalina masanyalaze. Kyagulanyi talagiranga ku bikintu kinafu ne kifuuka ekyamaanyi tekibangawo. Abantu kamajjukizo manyi beerabira mangu. Yalagira ku Kamenyo bagende bamuwagire. Tebalinnyayo. N'alagira ku Yangamulo ne drop n'agikola. Tebalinnyayo. N'alagira ono birangirangi. Tebalinnyayo.
n'alagira ku Mr. Kabako tebaalinyayo ngambye nti Mason Batifyu kazungu kanaba katuufaako kaakati ebivulu mwe yayogerera nga tuludde biri waggulu n'alagira kumuddula tebaalinyayo. Bwete tambudde webale kuba nti nate wasalawo okubeera ku Newspark channel tewerabira kuba nti no munange olikinga video eno ate era osobola okuleka obubaka bwawo mu comment section ku mawulire getuva ate okuba nti no tukuwaako tujja kubeera nga tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Kakiriza mbere nga mbuuzaako ku mikwano gyaffe bano abali ku Newspark channel nawe osobola oteeka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuuzaako mu video zaffe ezinaaba ziddako. Tusoose ne Sarah Ntale Nakibombo Aida waliwo Salim Nakimolo ne wabeerawo Musuth ne wabeerawo Nakiyonga Edith Ndagire Prosi Margaret Nareiso Pretty Prosi nawe tukutumiddeko Namutebi Anifa Bagambi Sewanyana Abdul Kaitale Emmanuel Grace Kevin waliwo ayitibwa Ellen Siron ate era ne tubeera ne Esther Nankuke ne tubeera ne Kagude Charis Namutebi Darat omwami Musisi Jona Sesanga ate era ne tubeera ne Essi mu Dubai ne tubeera ne Lilian mu UK ate era ne tubeera ne Sandra mu South Korea. Kale nno bwe tuti ate bwe tutambudde olunaku olwaleero